in the morning, you're here looking very well put together, and the stereotype around the arts is that you wouldn't be here, but you're here, and we celebrate you for being here. So, looking at the Imara Girls Festival, you signed up to be there on the 16th. Why are you here? And we know we invited you, but there must be a bigger answer as to why you braved this rain and came here, and why you will be with us on the 16th. So why are you here, and what is your message for every young person out there, and finally your call to action for them as to why they should make their way to Katikati on the 16th? Thank you very much. Good morning, everyone. I go by the names Lydian Jazmine, LJ, the one and only. And I'm so thrilled to be here this morning. Before I go to the question, I would love to say so much, send so much love and respect to the panel here. Amazing people and such a great cause. Thank you so much for making me a part of this cause. And I'm so excited, I can't wait. These are some of the things, aside music, that I love to do. I think that's one of the reasons I'm here, and I think people like Mr. Humphrey knows. I guess he's one of the people that forwarded my names to be a part of the artists, because I'm not alone. I have so many of my colleagues, like they said, and I have worked a little background why I am here. I have worked with Rahul. I am one of those artists that first worked with Mr. Humphrey when they were beginning, right? Reach a Hand Uganda. And I actually have a certificate with Reach a Hand Uganda. I did the course with them. I was a cultural icon in Reach a Hand Uganda, and especially for the girls, for the youth. And I am so honored. Thank you, Mr. Humphrey. That is a life experience, and it's actually paved me and shaped me to the girl I am, the woman I am right now. Yes, thank you so much. And also, I have a foundation. It's just that the COVID times, took us slow, because when we began, it's called Silent Voices. So Silent Voices was a movement at first. I started myself with my team, aiming at girls. Silent comes with, like, the girls who are out there dealing with a lot of things and they have nobody to talk to. Maybe they are afraid of what the society might make of it, judgment and everything. For example, girls who are undergoing defilement, rape, violence, everything. And we used to reach out to different communities. I think it was all over my social medias. That was 2019, 2020, before COVID. And we did a lot of community work with different girls. We went to all slums of this city, in all the ghetto places, because I would use my voice as Lydian Jazmine. Because I'm an artist, I have a big voice, I have a following, I'm a role model to so many young girls out there. So I said, now I'm doing music, what else can I add on to the music? It's just not enough. God has given me this chance, the voice. What purpose am I going to use my voice for? And that's the calling I got. I did this thing called Silent Voices. I think the media knows. We actually had a launch. It was a big launch at Africana, and we had sponsors come on board. We went to schools, especially for the girls schools. I am so much passionate about the girl child, and I'm so honored to be here. What I can promise is, come 16th, this Saturday, this Saturday, right? Next Saturday, yeah, I am going to be at Katikati with the likes of Lydian Babazi, Irene Tale, Martha Mokisa, so many of them. You can't miss, because we are going to, aside from entertain the girls, the audience, we are going to also educate the girl child. We are ready and open for discussions, for interaction and everything that comes with it. And we are so excited. Thank you so much. Thank you very much. Okay, tugere ku Shogemine Festival era gwengo mchala. China kuyamba kiti abana abagalo beranga.
Festival eya Imara Girls Festival y'abakyala bonna ab'ekika kyonna, abasoma abatasoma, abaana ab'obuwala, oba osoma oba tosoma, oba obeera mu maka oba obeera ku street, oba oli mukulu oba oli mukadde, mwenna mujje nga 16 katikati e Lugogo. Nze first of all ndiyo ng'omuyimbi performer, ngenda kuba muyimbi, I'm going to entertain girls. Ate era ku background entono gye nninako ndowooza gye mumanyi njagala nnyo charity. First of all njagala nnyo abaana ab'obuwala. Nkozeeko organization ezitegese ekintu kino nga Reach a Hand Uganda, so I'm a part of the event as a performer. Also kuba nina ne certificate mu bintu bino ebya counseling eby'abaana abawala, nasoma ne Reach a Hand. Tugenda bayo nga tusomesa abaana ab'obuwala, okitegeera nga tu interactinga nabo batuwiremu obuzibu bwe bafuna, kuba waliwo abaana abawala abangi bayita mu bintu bingi nga tubasobola byogerako openly, nga beetaagayo abantu nga ffe be bamanyi abalina amaloboozi abasobola okukola ki okubayamba. So ndiko ku pano bwentyo mu kiti ekyo. Aho tutunulira ekintu kino kigenda kuyamba abawala watandikako ndiyo yabaaki munnange twali twakatandika 2019 Silent Voices. It was natandikanga yalinga kind of like a movement, si foundation as like bagita batanga NGO bachi, yali just a movement. Nagamba nali awo nengamba naye nga nfuna messages nyingi mu DMs abawala abakaaba bagoinga through violence, tebalina abayogerera, tebalina abayamba, abalala babeera raped, teboogera jjukira baba batya judgment, abalala bali mu defiled underage, bingi abawala. So then coming up neyo idea with some people benali nkola nabo, then netukola egundi bali bagita Silent Voices eyo, kati ne growing ano ddala mu myezi emitono nefuka foundation ya ddala. So naye twali twakatandika tutitaza nofuna aba sponsor on board nga tukola n'emirimu, twagendako twali mu ghetto zonna awo wonna e Mulago eyo wansi eyo bayitayo batya Katanga, twagenda buli wamu, but twali twakatandika COVID najja ne batugamba temukyasobola kukola ki kugenda mu bantu, mugenda kubasiga obulwadde. Of course naffe nga tutyoka COVID nga bw'omumanyi oyo yasookawo nebisirika, naye tukiriko kati, era I think before the year ends tugenda kukyannouncing again, kigenda kuddamu with new management, kuba abantu abasinga batambula n'otambula sikyabalaba be nali nkola nabo, abalala baba baki simanyi so naye nze nkiriko nnyo because nze besides music I love njaga nnyo kolagana n'abaana. Gyali Maria Mata gyali muweerera, anti saagala abeere mu kamera mu musumbuwe, mwana muto okitegeera mba mu protectinga. Gyali abeera na by the way mama ina bagamba teyafa gyali, naye just nti baali tebalina buyambi, nze ne bamumpa nze second mother we ze mulabirira. So munze empeereza fees naye akola ki gyali ajja ne mu holiday nakola ki nawumula naddayo n'asoma. Mba saagala mumutanuzeemu kamera omwana wange nnyo nnyo naye mujja mulaba alayika bulungi nnyo, yakula, she's so pretty, mujja mulaba soon. Siyama omunamawulire omulamba. Mutunuulidde ki ku eno festival? Basically musinza tunuulira abantu bawala kikaaki? Like nga bw'owulidde bwe twogedde tekiriiko specification yonna toba kususula. Woba manyi nti oli muwala out there, goli manyi oli mukyala, oba oli muto oba oli mukadde oba oli mugaga oba oli mwavu oba wasoma oba tewasoma, ku street oba mu nyumba tukukoola, because bino ebintu birimu naffe. Nange nganze omuwala nina bye simanyi bye nsobola oyiga, kubanga abantu balaba abakugu be tulina mu bino ebitongole bangi, okuyiga kugenda bakungi, expo bingi, bintu biba byakwiga, bulijjo tuyiga ekintu ekipya. So nkoola buli ne bw'oba omanyi ng'oli bulungi byabwerere, yitirayoko funa akadde ujje katikati. Besides okuyiga ogenda baayo n'abayimbi nga bakuyimbira. So ng'oggyeko gwe okubeera omuyimbi ng'ogenda kubeera omuyimbi, bayimbi ki abalala ddala abakazi be mutunuuli? Waliyo ku list ndabyeko Karo Kasita, Martha Mukisa, Irene Tale, Gabi Ntate, ani awo omulala gwe missinze, n'abalala bangi bendabyerabyeko, balala nga basatu abalala, tuli bangi, right? So it's going to be fun, abantu bajje.
abantu abasinga bakitwala mbuno naddala abakazi balina engeri gye bakisussaamu ne babuulirira abakazi bannaabwe ne beerabira ekitonde ekisajja. Munnange kituufu. By the way, complaints ezo ndaba ne ku social media nga bagamba women simanyi bakita violence maka naye temanyi nti ate abakazi bali violent nnyo mu maka bakuba abasajja mbira ku social media, and I think waliyo bodies out there ezikwasaganya abasajja. I've seen some of them just into nazo zeetaaga ziyimirire zibeere empowered zibeere enforced kubanga gye ziri naye ndowooza they are not doing enough. I don't know why sizira nange bw'ombuzayo emu sigimanyi naye nziraba mbu gye ziri naye ndowooza tulina oba nakyo tukigireko nabo batandike kuba ffe abakazi tweteekamu amaanyi okitegeera ffe kati tubeeraawo ne tulowooza ebintu nga bino nammwe muveeyo ng'abasajja mukola awareness yammwe mweyogerereko abantu bamanyi nti n'abasajja babakuba mu maka for example naye nga mbiraba ku social media bali raped abasajja as well, women rape as well, so nammwe muveeyo mukole ki, stand up and have a voice. Gwenga Lydian Jazmine tolowooza muno kyali badde kirungi ne mugatta ekintu kino kibeeramu abasajja nga nabo babuulirwa n'abakazi kubanga at the end of the day ne wonaabulira omukyala omusajja ku nkomera bayinza okugenda ew'omusajja ate n'amuyisa bubi. Anti kati ekintu kino awo oba olina buuza abakulu abali mu ki bennyini ababaddewo because kati nze nga nze ndi wano nga muyimbi siri a part of I'm not a board member ku Avuddeyo oba ku yonna Nera Richer Hand Uganda naye kyemmanyi nti sometimes olina okulonda bakiyita specialization kubanga you can't do everything tosobola kukola buti no concentrate nga noganze kati wano wewali omulamwa wewali eki drive yange eri wano kati nti oluusi nabo tobane ne bino already biri too much okuhandolinga abakyala omanyi nti kyekisinga obuzibu. So tosobola ate kugattako bakazi abasajja. I think it would be too much for them, but nze kyenjagala nti let other organizations ez'abasajja ziveeyo zisituke oba teziriiwo zimakingibwe zibeerewo in place because bambi abasajja nga bwe nkugambye mbiraba ku social media nange oluusi nembyewuunya twali tumanyi nti omusajja takuba omusajja takola ki sebe abasajja babiyitamu bambi. Gwe ng'omukyala ate ng'oli mu butaala bingi bibaddewo ennaku ezo ebitambula ku social media waliwo abantu abavayo ne batta obutambi bwabwe nga bali bwereerwa nga balina bye bakola. Gwe ng'omukyala kino ekintu okyogerako bambi kibi nnyo kibadde simanyi oba ebadde trend oba kibadde ky'abantu nga it's invading a woman's privacy. Kibi nnyo bane buli muntu abako ne gundi ye private life ye tokwata muntu kyemmanyi abamu bentegeddeko babbibwa amasimu gaabwe ne baba hackinga bambi oli eyo okola ekintu kyo naye naawe olina maama olina taata oba olina sister oba olina girlfriend oba wife lwaki okola ekintu n'okikola omukyala yenna akazadde w'eggwanga obanga akikoze maama wo nga temunnabikola bannammwe mubirowoozeko ogambe senga muntu wange okitegeera kibi nnyo mbirabye naye si birungi tebisanyusa n'abalala abawala nze mbakuutira oba nze bwe nkuwa essimu yange eno n'ogiwunzika bwoti n'ogiggulawo kuba nze neemanyi mbuza amasimu kati bagamba bakiyita batya gundi is better than curance prevention is better than cure. So I urge all the girls out there bw'oba okikola kale ng'okikoze oba okijje mu ssimu oba oleme kikwegamba you never know where you're going to leave your phone. It's better notakikolera ddala nze essimu yange yo nkugambye ne bwe njikuwa bwenti kubanga mmanyi ndi public figure anytime anything can happen, so tubyewala oba tubeere nga tetuzikwata vidiyo ezo kubanga kaakati bannange kifuuse kirala. Ate bano bafaani obagamba ki naddala abavayo ne bavuma abantu bafamire z'abantu ng'ono yavuddeyo n'avuma mama wa Gravity. Annange onasobola okugamba kye nayogeddeko jjo namula kati nze mubwabbize bwanyiradde simanyi kyemmanyi ono waali oyinza oganimba ono ntambula nayasiza ye yabinaze nangamba laba nga bamukutte nti nti yakola kya nti ono avuma abantu ku Snapchat ku TikTok ne mbagamba ali ku poliisi kingende nyongeremu ssente bamwongere buzira bwe baba nga bagenda mmuta. Kibi nnyo 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 wuuno si bwe nakyogedde ne bangamba ali katu era bwe nfuna time njagala mpikireko ekatu okeera otya n'ovuma maama w'omuntu bw'otyo okeera otya bannange ye bannaye omusajja alina n'omutima gw'obuntu kubanga ebigambo ebimuva mu kamwa
n'engeri gy'afaananamu namutunuulidde omusajja ne ngamba musajja muvubuka. I can't imagine a guy who has a whole future ahead of him nga yeeyisa bw'atyo ku social media. Where is the example? Where is the humanity? Kyabadde kibi nnyo kyanyiza nnyo wallahi nakyogedde ate era bwe nfuna obudde kuba ninayo bafande bange yo nange ekatwe njabagala mwongezeemu giya waba mumukomya wa mutwaye ddala luzira musibe toyinza kubeera ng'oyogera bwotyo. Social media yo gikozesezza otya banaye? Social media etwala abavubuka lwa likes, comments and simanyi biki bye mwagala ne weerabira nti nno olina obulamu ahead of you, ogenda kuzaala abaana, ogenda kufuna family, olina family banene bwe tolina family. How are you portraying yourself in public? Bwe tukuyitako ne tukaa nti ono simanyi bamutakako tunakulowooleza ki? Bannange nze ndoza ne bamusalako ndoza n'omukono kumanyira abantu kubanga that is beyond bajja musala ogwokubiri. I don't even bangambye simanyi yabba simanyi naye nze nkulayirira bwe nfuna obudde era nja kikwata nja teekayo ku nga ngenze yeekatu. Bafani tebagambe mbuno mukisusizza kususa ki ekiki soko okingambe kyetususizza oba bo basusiza ababikola aba tiktokers bannange mwagala okuba abaserebu oba abasita oba biki but do it the right way. You can be a star, you can still be influential nga tokoze ebyo in a good way. Ffe twasooka kuvuma abantu kubeera kyetuli. Do something nice ekiyamba eggwanga ng'oyamba eggwanga ng'okera kuvuma bamama b'abantu. Oyo nze nkugambye ngenda kugendayo nina okwongerayo ezange kubanga it's very bad. Ani yamtutte naye fulufiga yamtutte bangambye yavuma mama wa Gravity navuma mama wani Chameleone Katikkiro navumani. Can you imagine? Bansomedde abantu naye bonna ne basirika bambi tebamukwa kuba nange era ndooza yali nze nange abantu abatuvumanga ku TikTok tosobola tosagenda ogire buli omu naye kasita bamukutte oyo bala bajjalabirako oyo. Okay, nga tumaliriza waliwo kavidiyo akatambula nga Fani yakuwambagatidde eyakusudde ne wansi nga kutinnyo ate nga tulaba munange Bafani batwagala nnyo naye bambi bakisusa oluusi obala yanyiga nempira nga sissa yankwata muno omanye nti kati muno musiza muno yankwata ati emikono gyali wano nakanyama yanumire kyokka bambi this is I was told yali fan yali ayagala okundabako. It was the first time we yandabako nga performinga and that I remember nali ku Vegas Perere show yali yakabi nnyo gayi n'abuuka nga asanyusa nnyo lozo olimba lwe nali nyimba at that time lwe yali asinga okukola ki naye bwe yankuba bwati bwe yankwata bwati nankuba haga nga omutwe gwali wano nga aŋŋamba ne bajja of course security yajja okumusika n'aŋŋamba bagambe bandeke bwe bakyandeka ngenda kunywereza ddala tugwe ffenna eri wansi jjukira we twali nga olaba wano naye nga wawanvuko bwe wati nga tuli wano naŋŋamba we batandika tugenda gwaba ne mugamba bannaye kati nno gira mpola mpola naŋŋamba nti bansika saagala kuleka bandeke nkuwe hag bwe mala nze ngenda kuta nga we mbagamba mumuleke gye nali mbagamba nga bamuleka bayongera kunyweza nange katugenda gwa babiri nengamba wowe nfudde kakati nange nensirika nga siyana kyakola gwe mbagamba muleke tebakkiriza gwe nkutte takkiriza kunta nenkireka paka ebamusiza amaanyi baali aba oli omwana yalina amaanyi aba security yaggwayo yonna naye bambi ebeera laavu oluusi naye Bafani baffe muntu approaching mu kale in a decent way nze bujja kusa kino nga Lydian njaga kwa hug sisa akuma hug Fani wange bulungi nnyo kukwata mu ngalo okubonga byonna nze mbikola nnyo ne Bafani bange nyimba nabo ku stage you come on stage we say netojja nobeera aggressive bwotyo ababakuba ebikonde bajja bakubya nnyo ebikondo awo singa wakola akawunyinwaji n'omubalula nze sisobola naye abali short tempered abatali nga Jazmine bajja basamba so you approach an artist in a good way kami nga tumaliriza abantu abawabo bakati
abo abanyweza abafaani abamu babakwatako ne babasabula ate gwe oli patient nnyo abantu bafaani abo bafaani era kyembadde mbagamba nti woba oyagala nnyo omuyimbi oyo mutuukirire kyemmanyi naabamugamba mubabakuba tebabakuba nti baagala nnyo bafaani baabwe naye engeri bano gye babakola ki gye baba approachingamu jangu oba oyagala nnyo wini jangu omwehag ku stage decently atajagaana tajagaana when you come on stage nomugana kwagala nnyo teri muntu atayagala faani we muyimbi yes but how have you done that yes